Banange senya lwenjagadde nze simala nnyo biseera budde mbaana bwa mirimu gyange mwenoonya akasente mu wiiki nsenyamu ebiri kusande lwengenda mu ndongo ku lwokuna wabaayo olukiiko tero bamba nti oluusi nga njogera kati Okati TV Neera Endeku eriwa Endeku nze ndi munywi mama munywi ne tata munywi ffenna tunywe oya fix oyo leka ngunywe nenywamu bambi obulamu bwakufeera ate amagumba ganavunda leka ngunywe nenywamu obulamu bwakufeera ate amagumba ganavunda nze sitanguli ndi lujuju nywamu yefe abavubuka abatagita yefe abavubuka abatagita akalelo mubala kakubye ndi mu mpale yandabadda sagala nyoma kubanga bwe munyoma nguyewa kugambye sagala nyoma kubanga nze nguyewa nakisembera engoye tekeri jangu twejage byonna byakuleka leka ngunywe nenywamu bulamu bwakufeera ate amagumba ganavunda nze sitanguli ndi lujuju nywamu abaye enengulye woomye nze nkugambye kale kangunywe nange bwe nzijukiramu okujjoni nendowooza kwabo abagenze batolekawo bonna ne bagenda magombe ewatali nabbala sondeka mama nenywere naawe gira n'ogunywa owayegira n'ogunywa sirangugira n'ogunywa nze sitanguli zokuva butono fuba nnyo mama nkoleka sente mbeeko bulungi amazima naye abakazi sitaani be bannemesezza okufuna ekyo kyondayi nafunayawo ku kapito nentandika okusuubula obuwale nga ntunda babwambala bambula bakazi bankakasa nti twazivaako dda amazima nentandika okusiga enjala nentabaala emitala gamazima mba nkulimbye bwe nkugamba nti nina akasente ke najjayo entuula y'abakazi sikulimba yeyannemesa akakalimu empale tayambala atuula katebe n'ayanjala bulungi amagulu mukwate ekigero kitereze mutayi wange n'olaba ebintu abaana basawa akasawe fulaati n'aleka omuddo wali mu ntabwe abalala dizayinibintole zitatukosa n'amannya ga zirokinizola bamatwa bana basibalo nagitunga ku kigambo obukazi obutono bwekibeera kyabunya bubeera bwakula ebigambo obukazi obutono bwekibeera kyabunya bubeera bwakula ebintu katibuulire yazza okoloma laba ebyo obasigalamu akategeera abakyala mwantamanze mwannemya akaduuka kange yenjogera bya bulimba basajja bannange oba bituufu ati gwosobola okulaga ekibbo omutali ntobonagana yenjogera bya bulimba bannange oba bituufu kupeti netusirika n'empale basuddeho waliwo obungodiro obukolebwa mu banneiba bantamya emizigo bafulumira mu ttawulo oba olusisikati kabalaza mbw asiimuula veeringa lyofusaidi gwe woolina ojjula amaddu abamu mutuula bubi emizigo nga gino egyetunuddemu sikulimba emunenya obutalaba bulungi obuzibu neiba yankubanya ebimyaso yenjogera byabu Mpoze ensi ebakubuzaako ekibuga Coca City bagamba tandika omwaka guno tandika omwezi guno tandika ne poloti eyo ku bubwo tuli mu mwezi mpoze ate gwa Easter
tuli mu kisiibo naye tusemberedde Easter kade ekirabo kinoonya kyogenda okuwa omwagalwawo kyogenda okuwa maamawo kyogenda okuwa taatawo baani yenna bagamba nti beekwate bakufunira ettaka essengeke obulungi ddala Halali Property Consultants basangibwa Kiyunga Nkonge okumpi ne town ye Karaji balina process enteketeeke obulungi mu bitundu byebuli mu Gayaza Road balina ekakoola Karaji balina mpozi ate ne kitanda ne kyabakadde amasanyalaze n'amazzi biri kumpi balina estate ey'Ababede eriawo Karaji mu town bw'otunula bw'otyawo ojja kulengera emirongo otyawo mu town eyo y'Ababede weeri naye ate n'ezaffe zino ffe abaana bakikuba mu mpola bagamba zitandikira ku bukadde 2 n'ekitundu ate empozi n'okudda waggulu osobola odipositinga akakadde kamu n'ekitundu balance n'omuleeta later kisinziira ofunyeewa n'olw'ensonga bagamba kuba ku simu zino wamanga osobola ogenda okulambuza kubanga okulambuza kwa bwerere kuba ku 0758 28 86 24 0758 075 28 86 oba 075 45 075 45 oba 075 12 okumanya ebisingawo ate nga bagamba okulambuza kwa bwerere banono bataddemu takadamba erigenda okubeera mpozi nga ate liwangulwa omuwanguzi w'ensi ya neyimbira byange kati wandibadde obeera omukwabo gwe mwana mulenzi oba mwana muwala eyeteekateeka okubera nga oyimba mu nsi eya neyimbira byange kale nafuna wa mukisa gwo w'ekikumi n'ofunamu olukumi oli wa mukisa bannange gwe w'olukumi n'ofunamu omutwalo kwoteekana ebyenjawulo byalina ebingi byesogedde ebbanji nebaza abamukuza okumunaaza akayaaya nasaako olweza naye bano bakaddeyideya bagenda bamwesembeze bantabudde obwongo nange bwe nzijuukira gye namujja kindeetera okweraliikirira nange nzatayina kyennyinawo okugjako obulamusaaka akasaati nebumaane katonda eyakola fiiringi n'okuba teyajja abange mbadde wakwerawa mwebuuze yampabula nange nsekerera ne bensinkana nga bagamba sikuba kyenda banange ndagalwa mukwano omundeke nafunaawe ngumidde omukazi anzisa wootuukira okulemera kw'omu nga abakazi otabadde bangi ba ekisize njagala mbatuuze babuulye lwaki nalemera kwonu ayina omukisa gw'enjawulo nange simanyi gye gwava nange nandibadde ne kunje naye nasookera mu ntalamule nga kuliddwa baddeemu buli amala okukula nadduka misinde ate ennyumba ne balekaawo olw'okubulwasuuta n'ennoonya omundi n'oyo olufunamu ekyebiri natema n'embulwa akuuma ennyumba eyo nno y'ensonga lwaki mwantama naye si lwakuba nali mu mukwano mungi gwe bameka abasinga n'ebyapa n'agenda nekundagu naye nga tafunye mukyala oba mu kifo ky'obwenzi nafunamu ono nakyo nnyina kukikola ndigidde kasitaata mpise mu maaso n'ateeka mu hati kye mugambye kinsanyusa munsi ne wokola sente ng'oweewuwo tali bulungi omala biseera wandikoze sente neziwera naye ate oluzifuna ogabira malaaya ze kyenvudde nsalawo obwenzi okubweresa okusigaza ensolo yange kansigaze mukyala wange kuba kyekyobugaga kyennyina mukwano weyambisa omukwano gwe nnyinawo nga nkyali muulamu kunzalira ku mwana gwerabira ku mukyala toofa ebbanga lyona noonya mwana waakiri nja kweyambisa omukisa gw'olina okukuwa olukumi nfuneyo omutwalo kisinga bwe naatuula Banange nsenya lwenjagadde nze simala nnyo biseera budde mbaana bwa mirimu gyange mwenoonya akasente mu wiiki nsenyamu 2 kusande lwengenda mu ndongo kulwokuna wabaayo olukiiko terobamba nti oluusi nga njogera kati zonna ezisinga ennaku era mufamwe wange nga nunda yenga nze lwaki nsenya tenembuze bitangamba tinkyuma nemuwoza nsaleko enjala takoze ekirwe siyibwa omubiri mpulira yabanjogerera panapati gye nyambala nkadde sebugwa wagirina enjeru tasaje yatonera ekibiga n'ebitundu byowanirira byafadde abireetera olubugozi newakani nayo omukyala yamugamba nabwami nga muwasa yakaboozi nkawaayo ebiseera etono nnyo ekikulu gye emirimu emirundi gibeena mu mwezi olwasando lwono nga kanyumya mulirwana ekimulemye okugaggawala kaboozi makage gwe mulimu makyana
mutuntu n'abakinywantu n'ekireera asula akakeesa nolowooza akatongola sasulwa n'omuntu lufita newaana buli kadde nti anaaba kigasa ky'okuyonja omubiri gwo mwavu ne bumyoka mu nsawo oyo byakolanga oli mirembe gyayita lwaleero sirinjiri ensonga nze kankole Pawulo ndabirireko omukyala gwenyirira Peetero abeewuwooka bali obuyonjo obanga masuuti g'okuba n'engatto bikuguliza akawunga ku dduuka Kimala Kankole Pawulo mperereka abaana gwenyirira Peetero abeewuwooka bali obuyonjo kulira yabeekalakasa mbuno bababo timwe abasaba lifuti mwebereremu mulifira bwerere twaziika Tomu gwe yagisaba yamwambaza jembe kati ndabula bantwanu fungula ndabali kusa ku ddongo yine mbozi yali wikendi netufuna eggulire ery'okuzaawa kwa Tomu neritukuba entiisa nga batanu netutya muli nnyonnyo tiyali wikendi netufuna eggulire ery'okuzaawa kwa Tomu nekitukuba entiisa tatabadde mulwadde okuzaawa mangu ago netusonda ne kofini nga batanu netwolekera Lwengo twalinya erefu nga bwomanyi nga tubulwa ssente wakati mu lwera enkuba ey'amaanyi netusanga bannange engeri gye twalina kofini bw'atyo Yosamu nga yeegama mu kofini mundeeyo mu kofini otulo tw'amaanyi netumutwala bannange nga ffe tufuga motoka kutuuka mu maaso netusanga bagaayi mbuwadde mulina maiti mutusuleka wemanga ekyazanga netutwala bagaayi netweyongerayo n'olugendo bannange okumbe no Yosamu yali mu kofini nga gugomoka bange awo nenkulabira firimu kubasaba lifuti abatambatega kyali omwo babuuka ku motoka nti azuukidde omugenzi bannange ne bamenyeka ensingo abamu amagulu olw'okwoseo kwa motoka okumbe ne Yosamu yalowooza akabenje bannange yabuuka mu kofini nga deyulukira gye baddukidde bali emiranga gyali awo nga beetonda nenkulabira firimu nti tusonyiwe taata sifa twakuseera otulanga bwerere amanya ganneka nze gansobera amanya ganneka sirimba gantabula amanya ganneka nze gansobera amanya ganneka sirimba gantabula nemulabako eyagatuuma mumusunya kije yaliko ng'akangawulira mwakabika omulalo nga mulalo waawa ani gwe yali akubya amayinja baana mmwe buuza alya kasasiro ekyo nakyo nziremu omanyi abantu bakuno omutuumiriza mukayita akabika ku bwana enneewunya eryo eritaluma libeera bwannabaki ngenda kubalopa ku polisi gaana mmwe nekyaye nekyaye amazima mbutuufu nekyaye amanya gemu agatuuma gankese mugakyusa amazima mukama kyenkusaba mmekituukirira funayo munnadiini omugobe kakasa omuluusa amanya gakago yakankaabya n'abakatuuma banaakomya olimba lumu nagenda mu katale kandi nesenga musajja najja tuyita abanya bwe twaleese akabika ku nnabunya jangu n'ogulako obusungu erya nnabunya linnya lya sengange yali kayise akabika ku siiti kuba gwe kabika nze mpulira nga boomera abamulya oba yali kayise akabika ku ttogero kuba gwe kabika enkula ye abange ttogero yali kayise akabika ku suusuuti kuba gwe kabika ababusuuta bulala nekyaye 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 amazima butuufu nekyaye amanya gemu akatuuma gankese mugakyusa amazima
Nakololamu. Awo. Enseno bwebera. Nembira byange. Bwebera. Moto. Kibukyamba sawa mine mbanyo omukyuzi ono wajimu yansebedde yankozezza leesi lalira kubiri ngenda ku mujimu sangayo omwami ng'aliko akaboodi nakubamu pikija ne mbalabalaawo abantu alako bokota nfunamu ekituufu namusembeera ne mugamba hayi galabikanyiriza yazza mu busungu sakifaako neddira yewange nga nze nkimanyi nteekedde okumufuna nakomawo omujimu ne musanga wuyo ku luno yeyansooka ng'aliko akamwe twatandikirawo otuutu okukwatisa apu topapa munnange nje nkulaga eroosi namugamba nkeera ajja alabeko wensula lwali lwa sande n'agoba omuloodi jimumaani yali alina oluvimbo nga mmanya kiri ebbokota avuganya akagaali namuwaka akyayi tuto mu kitanda nali nayidde eddoolo okuba akamiiti yajjayo emmundu asawula abaduuyi munnange emmundu neerema okukyamu nakanyanga kwenyenya nga yaloodi agudde nempulira ennyiike nempuwulira obusungu namugamba simula nze nkuwa eriyoodi kubaleka ekyoga yo yali egabedda ng'eyagala kyamukeesa muleeku meeru naye nojimumaani nagirya kawaani mazima namugamba nkyamuseeteeka mu sipiidi ng'awoza bajjajja olwaleero banyiivu mukwano nasonyi wasiitera kubeera nti bano bajjajja olwaleero banyiivu bajjajja musonyi banoolera mutere akanyanga kwekoteka nimusindika nze atandika kaaba ne muwa oluyinze otomanya embeera eyo ng'erimu obusungu abaana bajimu mukole kuwaka muve tukimisa amazzi okutali basombi mazima abaana bajimu mwenyiye mbagambye mwenyiye mbagambye kola obunyama obutalina waka mwenyiye abagezi abampuliriza saagala mwewano kuba kulembera mu kiraaso omusiru ayamba nnyo guno okusoma bannange nze kumusuuseeko okuva lwe nakkiriza mbu P7 nagigwa ono babiri eye mulongo munnange era olwatuula P7 wulira ebyavaamu toteezanga ezaali 36 kyokka babiri eye waka yatwala 4 maama olwabirabo esanyu nawulira kyabamusalira enkoko yalya nnamba taata lwekanga olw'ensoma y'ababiri ekyabanyiga era bwatona mwegaana bono babiri alabika si mwana wange obugezi bwaliko kakasaabusaana lule ono nakataala abikayo omwana owange obusiru bwalina obunkakasa nti bwa mukika lwaki babiri eye yaleese first grade ate nakatoye n'aleeta myenda taata naŋŋamba nti mwana wange guma omwoyo n'obusiru bwe butyo mwana wange bwa mukika konze kituufu nzeeyi n'omusiru abeera mugezi kituufu nzeeyi n'omusiru abeera mugazi nzeeyi n'omusiru afuuka mugagga alabira ku ddeewo n'omusiru afuuka mugagga yasemba mu kiraasi n'omusiru afuuka mugagga yakozese waffe n'omusiru afuuka mugagga ndiroodi waffe oyo tamanyi wadde okusoma n'erinnya lyenkakasa n'omusiru afuuka mugagga babuulireeyo n'omusiru afuuka mugagga kuba abaana n'omusiru afuuka mugagga basabe mmwe n'omusiru afuuka mugagga basiru bannange basaba nti mugube bambi n'omusiru afuuka mugagga n'omusiru afuuka mugagga n'omusiru afuuka mugagga kyokka kinnyumira ng'oli mu nsi muno kizibu okusanga omugezi ow'amaanyi kyenkimanyi kyokka omusiru abamu namba emu era amaanyi gagamanyi kimanyi gabeerawo konze kituufu nzeeyi n'omusiru afuuka mugagga Bokati TV Neera.